Zerubega Ibrahim Kasinga kwebaza okubeera ng'onyumirwa ebyafaayo. Mu kitundu kyaffe kino ekyaleero tugenda kulaba olutalo olwali wakati w'ekiwayi kya Ahmed Kashiringi sako n'amagye ga gavumenti mu kutwala ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Bataliyoni ey'okutaano eyali ekulemberwa Ahmed Kashiringi yali erina okubeera ng'etwala ekisaawe ky'ennyonyi. Wabula baasangayo eggye ery'amaanyi ekintu ekyabalemesa okubeera nga bakitwala nga bwe baali bateeseteese. Mu kadde kano ab'amagye bonna kumpi abaali aba Uganda Army teekako n'ekiwayi ekinene ekya UNLA baali bajjudde ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Olwo nga yo bataliyoni ey'okutaano yali eri mu kuva mu tawuni ey'Entebbe n'esisinkana eggye ly'omulabe lino. Ng'oggyeko Lake Victoria, ekkubo eddala eriva ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe lwe luguudo lwa Kampala okudda Entebbe, era ng'ab'amagye ga gavumenti abaali basoba mu 1,000 beesisinkana n'abayeekera mu kitundu ekya Kisubi, nga ze kilomita nga 2 zokka okuva mu kibuga Kampala. Omulabe teyasanga buzibu kubeera ng'ayita mu ggye lya musajja mukulu ono Ahmed Kashiringi erya bataliyoni ey'okutaano, bwe batyo ne boolekera Kampala. Mu kadde ako, chairman wa High Command yali atadde headquarters ze ku Bulange yali Republic House, era nga kali kaseera ka bulabe kubanga omulabe ye yali ali mu kusembera. Olwo bataliyoni ey'okusatu yali ewambye lubiri ye yali eya Patrick Lumumba, bwe batyo baabasindika okubeera nga bayimiriza eggye lino eryali liri mu kuva mu kitundu eky'Entebbe. Wabula engeri obudde gye bwali bugenze bano baalwanako akaseera katono bonna ne basiriikiriza ne bagwa kava nti ekirungi ku ludda lw'abayeekera abantu ba bulijjo baali ku sayidi yaabwe, nga nabo baali batabukidde amagye gano aga gavumenti agaali mu kudduka okuva mu Kampala. Nti era ab'amagye bangi aba Uganda Army ssaako n'aba UNLA baakwatibwa abantu ba bulijjo ne babatta, ng'era abamu ku bo kwe kwali ne Lieutenant Ojok. Nti ono yali akyali muvubuka muto nga yatendekebwa ne Pecos Kuteese Monduli mu ggwanga lya Tanzania. Ti mu boofiisa kadeeti bonna, Ojok ono yasinga okusanga akaseera akazibu mu training eyo kubanga yali ayina eddalu lingi. Era ng'abasomesa ba Tanzania baagezaako nnyo okubeera nga bamuwa ebyokukola nga biyitirivu. Nti era ebbanga lyonna bano baabeeranga mu kibiina nga basoma, wabeerangawo omusomesa eyajjanga n'asaba ofiisa kadeeti Ojok ono okumutwala okubaako emirimu gy'akola. Nti amazima gali nti tewali kibonerezo kyonna kiweebwa mu training kibataawo Ojok ono. Nti era bw'oba bazeemu emyezi 9 bano gye baamala mu training mu ggwanga lya Tanzania, Ojok ono training ye yakubisaamu emirundi 2 abalala gye baafuna. Nti omuvubuka ono abatuuze baamukwata ne bamukumako omuliro bw'atyo n'afa. Nti ekyewuunyisa ono we baamuttira kyekifo omukyala yali ewa UPC yali yeefudde nalukalala we yateeka roadblocks ng'atulugunyizaawo abantu. Ng'abantu bangi baali bagamba mbu ekifo ekyo kirimu emisambo y'ensonga lwaki abantu babattirawo nnyo. Ekifo kino kitubulo nga kyali mu kilomita 2 zokka okuva mu tawuni ey'Entebbe, ng'era nti abantu be battirangawo baalinga baluluma nga ensonga lwaki abantu bangi babattirawo, nga kw'otadde nga n'abamagye ga gavumenti abaabeeranga badduka nga gavumenti ziwambiddwe okubeera nga baafiirangawo nnyo. Nga muno mwe mwali n'abamagye okuva e Libya abaali bazze okuyambako Idi Amin mu 79 okubeera nga nawo abo baafiirwawo abantu baabwe bangi. Nti n'Okero bwe yajjako Obote, amagye ga UNLA bangi baabattirawo. Nga kyekiseera kyekimu aba UNLA bano abaali mu kudduka abatuuze baabakwatanga ne babattirawo. Nti era kyekifo kyekimu yali commandant wa Entebbe Air Base bwe yali ng'adduka okuva Entebbe, bwe baamukubira ebyasi ng'ali mu mmotoka empya kika kya Mercedes Benz. Ngo n'emmotoka ye baagiruutinga oluvannyuma ne babakumako omuliro. Era ng'ebisigalirawo bye ssaako n'abakuumi abataano be yali alina babateekawo ku mabbali g'ekkubo ne bamalawo ennaku. Bataliyoni ey'okusatu ng'emaze okukwatagana ne bataliyoni ey'okutaano mu kitundu ekya Najjanankumbi, nga waliwo miles 5 okuva mu kibuga wakati ekya Kampala. Bano baatandika okubeera nga bafuna enfo bwe batyo ne baweebwa ebiragiro by'okubeera nga balumba emisana ttuku. Mu kadde kano Pecos Kuteesa naye yali azzeeyo mu bataliyoni esooka nga bo balina kukwata luguudo lwa Jinja. Kuteesa agamba nti bayita mu tawuni kyokka babeera batuuka ebugolobi ku njegoyego z'ekibuga Kampala, n'ajjukira abantu baabwe be baali baggalira e Luzira. Ti gurupu y'abayeekera abamu abaali abalwanyi nga kwe kwali ne musajja mukulu Dampa baali baakwatibwa ku roadblock emu bwe baali nga bagezaako okutoloka okugenda mu nsiko mu 1981. Nti bano baali mu kutambulira mu pick-up nga bagezaako okugenda mu nsiko okusisinkana bannaabwe, bwe batyo ne bakwatibwa nga balina obujulizi bwonna obulaga nti baali mu kudduka mu magye
nga bano baali balina emigugu nga mulimu ebyokulwanyisa, yunifoomu z'amagye ssaako n'ebintu ebirala. Bano bwe baakwatibwa baatwalibwa mu kkomera ery'e Luzira gye baamala ebbanga lyonna olutalo nga lugenda mu maaso. Era abamu ku bo kwe kwali Lieutenant Napoleon Rutambika ng'ono yali ne Pecos Kuteese mu nduli. Wabula Napoleon ono oluvannyuma nga bayekera bamaze okuwamba, yaweerezaako wansi wa musajja mukulu no Pecos Kuteesa, bw'atyo n'atwalibwa n'eggana okubeera ng'atendekebwa mu 1909. Mukadde kano Kuteesa bwe yajjukira Napoleon yasalawo okugenda e Luzira okubeera ng'amununula, teekako n'abalala 14. Webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba? Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamukea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mukadde kano Kuteesa bwe yajjukira Napoleon yasalawo okugenda e Luzira okubeera ng'amununula, teekako n'abalala 14. Ono yava mu uniti ye n'agirekera Fred Mugisha n'akwata pulatoni y'ennamba ne bagenda e Luzira. Nti wabula abasirikale ssaako n'abakozi mu makomera g'eggwanga lino erya Uganda bakozi balungi, ng'enkyukakyuka z'ebyobufuzi zonna ezibeerawo mu ggwanga bo tebibakwatako. Nti enkyukakyuka mu gavumenti nnyingi zaali zizze, naye nga poliisi ne prisons zo we ziri tezirina nkyukakyuka yonna. Nti n'ekiseera kino tewaaliwo njawulo era bwe kyali. Nti abasirikale b'amakomera bwe baabeeranga beeteefuteefu okubira saluti omuntu yenna eyajjanga ku kwotaagazzi zaabwe ng'omukulembeze omuggya. Bw'atera Kuteesa bwe yatuuka bamukubira saluti, mu ngeri y'ekintu kiramu ne bamusaba okubeera ng'awandiika mu kitabo ekyali ku kwotagaadi. Babawerekera ne bayita mu geetisi z'ekkomera, bwe batyo ne babasaba ebyokulwanyisa byabwe babirekera abalwanyi abali basigadde wabweru w'ekkomera. Nti tewaaliwo kyakulwanyisa kyonna kikirizibwa kubeera nga kiyingira munda abasibe gye babasibira okuggyako omusirikale w'ekkomera yekka y'abeera n'emmundu. Kuteesa ne banne baawuliriza ebyabagambibwa, bwe batyo ne babaggulira ne bayingira munda abasibe gye babaggalira. Nti mukadde kano Kuteesa yali alina obuyinza obusobola okuggula ekkomera lino lyonna buli musibe n'afuluma. Kyokka ekyokuba nti yali ateeka ekitiibwa mu basirikale ssaako n'empeereza y'ekitongole kino eky'amakomera. Kino teyakikola. Yategeeza butegeeza ab'ekitongole ky'amakomera nti yayagala Napoleon Rutambika ssaako ne banne bwe baabakwata. Bano baabasumulula ng'era lyali ssanyu ly'amaanyi, kyokka ng'ebyokwogera byababula bano ne beegwa mu kafuba okumala akaseera. Kuteesa bwe yalaba musajja we Napoleon, kye yali asuubira si kye yali kuba yali alowooza agenda kumusanga nga yenna mukovu muzibu aweddewo. Twawula yadde ono yali talabika bubi, nga si ye Napoleon gwe yategeera okuva mu 1909 okutuuka lwe babatendekera mu ggwanga lya Tanzania. Naye nga Napoleon ye yali musanyufu nnyo okubeera nga munne amuyambye okuva mu kkomera. Wabula Napoleon n'amutegeeza nti waliwo bannaabwe abalala abali mu kkomera baayagala nabo babatte. Ono yawaayo amanya ne batandika okubatta omu ku omu, wabula nga tebannaba kuva ku kkomera eryo. Bano bajjukira bannaabwe ababiri abaali abawagizi ba NRA nga nabo baali bakyali mabega wa mitayimbwa. Ku bano kwe kwali Bigo Byamujenyi yali ow'amagye mu Uganda Army, era nga y'omu ku b'amagye abaali abayivu ekiseera ekyo. Nga gavumenti ya Idi Amin bwe baagiwamba, ono y'omu ku basibe b'olutalo be baasibira e Luzira. Era gavumenti yonna ey'Obote n'Oyookero tewali n'omu yamusumulula. Omusibe yali owookubiri gwe bajjukira Ephraim lwa Kanejere, ng'ono yaliko kamishona wa poliisi, ng'era yeegulira erinnya mu kaseera Abatanzania lwe baali bagezezzaako okulumba Uganda omulundi ogwasooka mu 1972. Nti ebiseera ebyo ne yeekubyanga ebifaananyi ng'alina abayeekera abaali bakwatiddwa, nga kw'otadde n'okubiranga Pulezidenti Idi Amin amasimu, ng'amutegeeza ng'embeera bw'ali mu kugikwasaganya obulungi. Bano ababiri nabo baabasumulula ne babagatta ku Napoleon ssaako ne banne 14. Bwe batyo ne bavuga ne bava e Luzira.
bw'atyo okuteesa abasibe be yali ajja Luzira yabatwala ku kitebe kye baali bakoze ku Bulange musajja mukulu Museveni bwe yali n'abamwanjulira. Nti Museveni yali musanyufu okubeera ng'abalaba, wabula Museveni n'ategeeza Pecos kuteesa nti abasajja bali ababiri Lwa Kanejere ssaako n'ebigo Byamujenyi abazzeeyo Luzira kubanga baali balina emisango gye baali bakoze ng'essiga eddamuzi lirina okubeera nga libawa ebibonerezo. Wabula ng'era mu kubazzaayo Luzira bano baamwebaza okubeera ng'asobodde okubajja mu Kkomera yadde nga kabadde kaseera katono. Olw'akawungeezi abamagye ga UNL abaali ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nabo baatandika okubeera nga bawanika. Olwo ng'ennaku zombi 26 January 1986 abamagye ga gavumenti abaali bali eyo mu Lwenda baali bamaze okukkiriza nga bawanise. Era bwe lutyo olutalo mu Kampala ne luggwa. Olutalo luno engeri gye lwaggwamu mu Kampala yali yeewuunyisa era ng'abamagye bangi essanyu lyali lijjula kubatta kuba ebyokulwanyisa byonna kaakati baali babirina mu ngeri gye babyetaaga. Era nga Pecos kuteesa yali musanyufu ebitagambika okubeera ng'addamu n'asisinkana mikwano gye okuli Mr. Tim Cooper ssaako n'omukyala Alison Peters abaali bannamawulire abaagenda mu nsiko ne babakwata ku butambi nga bali mu kulwana. Ono baamubuuza engeri gy'awuliramu n'abategeeza nti essanyu ly'alina likyasinzeeyo mu nsi yonna olw'obuwanguzi bwe baali batuuseeko nti era lwali lutalo lusanidde okubeera nga lulwanibwa weewaawo nga baali bafiiriddwa abantu baabwe bangi abaali ab'omugaso.